Tuli Mbarara naye amawulire agaliwo agakagwawo agakatuukisaawo eno ekifo ekyapangisiddwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ne National Unity Platform ewagenda okuba olukuŋŋaana lwa Kyagulanyi Center poliisi ekisazeeko ekiwambye era geeti zonna eziggadde ezingira mu kifo kino tewali akkirizibwa kuyingirayo naye bannankyukakyuka banna people power abaana b'Embarara ba foot soldier abalumbye basazeeko ekifo kino okulaba nga kiggulwa amangu n'embiro bunnambiro era nga bagamba poliisi nti terina lukusa kuggalawo kifo ate ekyasasuddwa National Unity Platform President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kyasasudde ensimbi obuwanana okuba nti asisinkanirawo abantu be ab'Embarara okwogerako nabo andowooza mulaba embeera nga bweringa bwetambula abantu batuddawo obutuuzi geeti yiyo eggaddwa kino kyekifo ekyalangiddwa olunaku olw'eggulo Kyagulanyi kyeyalangiridde Global High School wagenda okusisinkana abaana b'Embarara okusanga ayogerako nabo era nga kiri mu kibuga wakati kati poliisi olw'embeera zaayo era n'omulengera akabangali maaso wali ogirengera poliisi maaso wali wetegereze bulungi maaso awo webali eno emmoloka ebadde ereese obutebe ne tent nga bagenda okuteeka wano ku Global High School Mbarara ewategekeddwa olukuŋŋaana oba ewasasuddwa wabeere olukuŋŋaana lwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kate poliisi eggaddewo eragidde abannannyini ssomero abaweereddwa ensimbi nti tebageza ne baggulawo era tutegeddeko nti nno batiisiddwa nti kebageza ne baggulawo ne baggulira Kyagulanyi ssomero ligenda kuggalawo tebajja kuddamu kukola bagenda kubajjako license kati kino naye bwobanga oli nannyini business ne baga tugenda kujjako license oba olina okufuna akatengo eyo gavumenti ya Mwai Museveni ekolera kutiisatiisa omuntu yasasudde bulungi ne bakolagana ne nannyini ssomero n'abawa ekisaawe ate gwe n'otiisatiisa ogenda okujjako omuntu license era atero omusobola okugaanira ku Kyagulanyi okubamu olukuŋŋaana naye nno bino byonna biba byabwerere biba byakumala budde nakumala manda n'amalusu mukama yatukola ensi eno nga yanjawulo nti buli ekizaalibwa era kiba kirina okufa ate buli ekitandika kiba n'enkomerero gavumenti ya Mwai Museveni yatandika mu 86 yatandika eri mu 8 kale yatandika mu 7 eyo mu mirembe gy'abamiini najja nga apanga okulaba agenda okubeera omukulembeze wagenda okwata obukulembeze mu myaka gye86 n'abukwata n'atandika okulembera eggwanga Uganda era olunaku nga bwe yajja mu ntebe alina be yasangamu be yajjamu kitegeeza bali periodi yaabwe yaggwako ne bagenda era kati baafuuka lufumo baafuuka byafaayo naye yajja mu 86 anytime from now naye ebbanga ligenda kuggwako naye afuuka ebyafaayo ayogerwako bwogerwa so tuleme kumala nnyo manda tuleme kumala budde bungi nga tulowooza nti Mwai Museveni ajja kubeera wano lubeerera tuke n'okugaana abantu okwogerako eri bantu bannabwe kubanga tutya nti Mwai Museveni bajja mujja mu ntebe oba tutya okulaga amaanyi ga Kyagulanyi nti n'Embarara bamwagala bano kibagezaako okulaga nti Kyagulanyi Mbarara teyeetaagibwayo so bakola buli kyonna kye basobola kulanga ba frustrating embeera oba ba frustrating abantu batye bagambe tetujja kugende bajja tukuba tear gas balabe nga Kyagulanyi talina bantu batambula nabo bo bongera okwewaana n'okwepiipa nti nno mulabye twabagambye no Kyagulanyi tebamwagala obuwagizi obukomera eri mu Buganda yokka so nga kigenda kuba kyanjawulo wadde bino gye biri naye gwe linda bulindize kigenda okujja ffe tugenda bawo nga tubikuwa kale kankuwe nga bwe kitambula nga bwe kiriwo omanye ki ekigenda maaso ki ekiriwo mu kifo kino ekyapangisiddwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine okubanga kubawo olukuŋŋaana okwongerako n'abaana b'Embarara ate poliisi kyeggadde era neesimba ne wali okulaba nti tewali akiggula nga tebavaawo bakanudde eriiso bayewaana nti mutulabye amaanyi amaanyi nno nga tegalya obulozaabwe ne Madamu Sala yatuuse dda mu kitundu Madamu Sala yatuuse dda mu kitundu naye waali bangi abali mu kitundu wano balindiridde Bannambarara basalawo bonna basalawo dda yes ne Madamu Kemigisha waali naye azze atuuse kyekyo ekiri Embarara essaawa eno yennyini yeyo embeera eri Embarara essaawa eno yes ali ku Tike Media Uganda. I have a plan. We leave the tents here because they will follow us. We leave the tents here. When time comes, we shall march to that place. Because they have to guide us entry, but we have planned it. Okay? So you have planned to look like sagara kwa byama
chama kisigala chama time when time comes we shall do the second opinion, the second alternative. Ebintu mubirabye bibadde wano ne receipt kanje barage nasa sente nasa sudene zigwayo receipt yino wano. This is the receipt je bampadde nasa sure sente nezigwayo ne mabega wano ne bakinoreginga ne bastampinga kati ngenze kutuuka wano nga wagale ekifo kino kigale twasasudde. We entered the contract with the head teacher of this school. I can even give you his number. We entered the contract that we should use the playground. He even assured me that we have access to the toilet, to the washrooms. But today we come with our seats and the tent and we find it is closed. I am told, he talked to me, that he was intimidated by Mr. Mwesije, Fred Mwesije, the RDC of Mbarara City. That he was intimidated, that they told him that they are going to close this school if they allow us to go inside. So what is we talked to the police. We even went to the police station and we had a meeting with the police. Police negamba it's okay. Ochiraba kati tutuse wano there is no entry. They're going to overwhelm Yes, SG atuse Louis Lubongoya atuse SG waffe. This is a very important document. Bagani. Morning, how are you? Bobo. Yes, you know, SG. Wayambadde akikuba olwaleero SG waffe. Yo police eri mu kitundu, police yo weri nnyo. Iyo police patrol yaabwe yiyo awo eri wano ku venue wetubadde tugenda okutegekera buli kimu. Police yo yasomye dda. Wenna ali ku TK Media Uganda, Team Kyagulanyi TV. This is Suzy wa Kyagulanyi ali emabega w'emizindaalo gyo ajogerera. Yes, tekino ekiri wano olwaleero ebintu bye babikutte dda bibino wano babikutte dda wali closed. RDC abagira ngweki RDC balina obusobozi ki kukingaho omwanya with private home kandi okutushashurire kandi tukaentaringa contract. Tune receipt yitu tukukonfaminga ogw'omwanya
kandi tubagambire na nyuma abazungu tuyino mwanya. We talk to them and confirm that we have booked this place. We have a receipt to confirm that we booked. What right does the RDC have in this matter? To come and tell people to close the place. Mugumaha, you stay here. Yeah. So, but you know those people. Yes, kyekino ekiri Mbarara olunaku lw'olwaleero abaana bo basomye dda. Abaana basomye dda. Wonna ali ku Tike Media. Suzi wa Kyagulanyi nga bulijjo akuweereza. Yes, wena ali ku Tike Media Uganda Team Kyagulanyi TV. Mubiwulidde mwebibawuliriddeko nga bwe biri wano ku Tike Media Uganda. yeah, tuli wano Global High School wetwabukinga okozesa leero omukolo gwaffe President walina okumitingira abantu naye tusanze RDC ya odalinze bagalewo n'abapoliisi mubalaba nabo badeployinze n'abalala bambali muleeya naye tuli wano tukyalinze President waffe era mama Deputy President waffe wawesi naye kayogereko gye muli banange abanyaganda tubukingira omwanya ogwo tukabubukinga olwakashatu esaavi teweire tutwire tubukingire twikirizana na head teacher ngo atuhereze omwanya ogwo yatuhereza na risiti eyokubukinga areba njine nagiboreka mwakireba this is our booking twabukinga waheza yomwebaze tukiiko na polisi twikirizana polisi ngo deployinge twayikirizana n'okuturatambure twija tukayikaha ati kutwaza kuyikaha twashanga the place locked on the directives of the RDC Obakweta Police. We are told by the gate man that the RDC has directed that they don't open for us. Ekindi teacher w'ishomero esimu ye yagiye ubwo byataka gireho. He called me in the morning and told me that he suffered a lot of intimidation from the RDC and that they have threatened to close the school. So you can see for yourself, the chairs are here, the tents are here, we are all here. We had come to begin our function, but what do we see? We closed the venue. Now we are trying to put our heads together to see where else we can go. But I want to assure Ugandans that we are coming here, whether they want it or not. People power, our power. People power, our power. We are coming here because it is our right. We enter the contract, which he cannot just, cross like that. Thank you. But it is not the owner council. It is RDC. We didn't. RDC doesn't have the right to close our place. So Ndiego. Okay. Yes, Bamusiri David basomye dda. Abaana bonna aba people power basomye dda. Wonna ali ku Tike Media Uganda Team Kyagulanyi TV ne Bobira TV. Manya n'eddoboozi Suzi wa Kyagulanyi nga bulijjo. Yes. Yaya imana yenze wendi mukama yatu alenduku baji naye tetufaayo mubagambe wetuli abamilitale wona mubagambe wetuli
Mama leero luno ye mama kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. So don't dare asleep and be comfortable. It's time to rise up. Zuka Uganda. Yeah, man. Together. When the struggle is over, shall wear the victor's crown. Shall wear the victor's crown. Shall wear Yes, Habibu Buwembo the struggle is is here. shall wear the Yes, hi dear. Suzi wa Kyagulanyi leero yakoledde buli wamu, akoledde ku TK Media Uganda n'akolera ku Sama Uganda nga bulijjo. Tuli wano live in Mbarara venue bagigadde, abantu bali wabweru eri ebisuka kubo wonna wonna nga wemukiraba, abantu bali wabweru, abantu bawaga, abantu batambula bawaga, naye DPC nga ye DPC ye nga ye DPC adde wano mu bantu adde mu atola abantu badde tirakita wadu people power. our power. people power. Tusobola kukulenya olunaku lwa leero luli official. We are a political registered political organization era buli kyetukola kiri mu mateeka era gate nebo bazigala venue already ne wano wetuli venue tulindirira president era bwatuuka bwati emikolo gijagenda mu maaso teryasobola kukulemesa. RDC balina engeri gye baagala okwetulamu nga bakatonda ekitali kituufu. Tulabye emikolo mingi nga kitambula gya political organization egimu egy'abamenyi b'amateeka nga mukozi the serving officer naye ng'abadde akola emikolo egy'enjawulo nga mobilizinga. Then why not His Excellency the President Robert Kyagulanyi? Era tuli wano embeera yonna tulina okulaba nga omukolo gutambula bulungi. Mbarara twamuyingidde dda timu eri abakulembeze webali. Inshallah yeno embeera eri wano ku Mbarara ku venue gye babadde bategese nti basasudde buli wamu, buli kimu bakisasudde, naye yeyo embeera eriwo. Yes, buli bakulembeze bomanyi aba NUP batuuse dda. Mbarara twagala okubatenga n'okubategeeza nti twatuuse dda nze wonna twagala kubategeeza nti annange twatuuse dda wano mu kibuga Mbarara era wano tugenda okukola emikolo gyaffe naye poliisi etugulookingi wadde ebiragiro wano tulaba nga tugenda wano mu kifo kino ategeke twakisasula buli kimu kyaffe naye tubakakasa ketenyeka gwaffe era pulezidenti w'eggwanga omulonde pulezidenti w'eggwanga omulonde Excellency Kyagulanyi ajja era wano tugenda okubeera naye tugenda kusookeramu ku rediyo empito saawa 5 zennyini tujja kuba ku rediyo era tujja kubeera live buli wamu tulina kubeera live kubanga pulezidenti yatugamba nti ekyokubanyisa kye tulina okuba nakyo ye kamera. Nolwekyo kamera ebirasikaali buli omu bwali ku kamera tugende maaso olabenga Chairman of Veterans tuli naye era kaseera kano akomandize tiimu ya kutaka bakukyoyogera ekituufu bino mbadde ndowooza bulijjo nti bya tebiriyo naye kakati ndikusiini ndabira ddala kati ekiriyo kati kituuka okukola ku pulaninga kulaba kingeri ki gyetusobola okulwanyisa ekintu kuba bino si bye byatulwanyisa muyekera gwe mwaleeta mu ggwanga lyaffe mulina obuvunanyizibwa okulaba nga anti kakati ekisooka Mbarara ku venue gye babadde bategese nti basasudde buli wamu, buli kimu bakisasudde, naye yeyo embeera eriwo. Yes, buli bakulembeze bomanyi
aba NUP batuuse dda. Mbarara twatuuse Mbarara twagala okubakunga n'okubategeeza nti twatuuse dda nze wonna tetwasala twagala kubategeeza nti bannange twatuuse dda wano mu kibuga Mbarara era wano tugenda okukola emikolo gyaffe naye poliisi etugulookinze wadde ebiragiro wano tulaba nga tugenda wano mu kifo kino ategeke twakisasula buli kimu kyaffe naye tubakakasa ketomyeka gwaffe era pulezidenti w'eggwanga omulonde pulezidenti w'eggwanga omulonde kisekisenesibakitambulayisekatu ajja era wano tugenda okubeera naye tugenda kusookerako ku rediyo empito saawa 5 zennyini tujja kuba ku rediyo era tujja kubeera live buli wamu tulina kubeera live kubanga pulezidenti yatugamba nti ekyokulwanyisa kye tulina okuba nakyo ye kamera olwekyo kamera ebirashikaali buli omu gwali ku kamera tugende maaso tulabenga Chairman of Veterans naye era kaseera kano akomandize tiimu ya kutaka bakokyogera ekituufu bino mbadde ndowooza bulijjo nti tebiriiyo naye kakati ndi ku siini ndabira ddala kati ekiriyo kati kiteekwa okukola ku pulaninga kulaba kingeri ki gyetusobola okulwanyisa ekintu kuba bino si bye byatulwanyisa gwe mwaleeta mu ggwanga lyaffe mulina obuvunanyizibwa okulaba nga anti kakati ekisooka kati nze eddoboozi lyabazirwanako bonna kati ekyokubiri kati tukola assessment kulaba byetwalwanira byebiri mu ggwanga okitegedde yensonga kati lwaki ndi wano oyo nazirwanako yakyuka bukyusi okudda mu NUP naye yaliwa NRM nga omulaba era sente zonna yazirya olubuto yaluyina talinga balala bonna nga wemubalaba okulaga nti ye ate yalina proof eraga nti ye yali mu NRM naye sente yazirya yagamba yakyuka ku lw'abantu teyakyuka ku lw'okubanga yagenda okulaba nga gavumenti eno eriko enyigiriza nnyo omuntu wa wansi n'asalawo okuva mu NRM n'adda mu NUP oyo omwami gwemulaba awo teyagijjamu nti lwa ssente ye yajjamu lwakwagala ffe nga tuli wano tulinze pulezidenti watuukira kuba pulezidenti ye ali mu kkubo ajja buzi naye ng'abantu kyobamanya weebali nnyo baatimbye n'okutimba okumanya nti bo beebeereramu beetaaga enkyukakyuka yani yabuwembo leeta simu ye ensimu y'omusajja bebo ba foot soldier abajjayo enjala foot soldier omulaba foot soldier wasibira engatto okujja wano boyi ne mama palapala talutumidde mwana mama palapala talutumidde mwana yes ba honorables bonna baabo bali awo bayimiridde ku gate bawola abantu bonna naye ng'abantu kyobamanya weebali nnyo baatimbye n'okutimba okumanya nti bo beebeereramu beetaaga enkyukakyuka yani
Yani ya buwemboleta simu ye simu y'omusajja atulinde tulabo banamalako nabyo bebo ba foot soldier bajjayo enjala foot soldier omulaba foot soldier wasibire nga tokujja wano boyi ne mama palapala talutumidde mwana mama palapala talutumidde mwana yes bahonale boss bonna baabo bali awo bayimiridde ku gate bawola abantu bonna ne mama palapala talutumidde mwana mama palapala talutumidde mwana yes bahonale boss bonna baabo bali awo bayimiridde ku gate bawola abantu bonna Yes, tukyali Mbarara. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wagenda okujja ekifo kikyakwatiddwa oba ekifo poliisi ekisibye eragidde bannannyini ekifo baggalewo tebageza ne bakkiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuyingirawo era nga bagamba nnannyini ekifo nti wakkiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okujja mu kifo kino bagenda kuggalawo essomero Uganda yeyo wetuli weto bwetambula abantu balowooza nti ensi yafuuka yaabwe n'olwekyo buli kimu balina kikola nga bo bwe baagala so singa munnayuganda bwayambibwa okusigala nga yeyagalira mu nsi ekifo kino kyasasuddwa nsimbi buwanana naye poliisi ekulaga nti eragidde akiggalwewo amangu n'embiro era bannannyini ssomero twaza ne bakkiriza omuntu yenna okukiyingiramu kubanga isomero bagenda kuliga ne mama palapala talutumidde mwana mama palapala talutumidde mwana yes bahonale boss bonna baabo bali awo bayimiridde ku gate bawola abantu bonna naye ng'akuwulira ku live ddayo yes abantu balemerako amaanyi g'abantu ge galina okukola soko ddayo wali ekifaananyi yes abantu bo bangi just no abantu bo bangi bafoot soldier b'Embarara bo webali nnyo bafoot soldier b'Embarara webali yes wenjogerera bo abantu embeera yeyo poliisi yo weeri nnyo poliisi weeri nnyo nagambye ngenda balaga buli kimu wano ku TK Media Uganda Team Kyagulanyi TV ngenda kuba mbalaga buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano Embarara City abantu bo webali bagambye oba tubeera ku kkubo oba wa ffe wetuli nnyo
Timu Kyagulanyi kati bano bavaawo Yes, yeyo embeera eri wano yeyo embeera eri wano wetuli Mbarara. Yeyo embeera eri Mbarara. Gwe kyoba omanya emirimu gisanyaladde abantu basazeewo okubeera ku kkubo paka pulezidenti waabwe watuuka omulonde owa Uganda omulonde si eyawamba buwambi mu ntebe wabula omulonde. Abantu basazeewo ab'Embarara basazeewo okuyimirirawo ne bagamba boyo oba kiba kibe naye ffe tujja kulinda pulezidenti waffe. Bo weebali nnyo mu bitiibwa ebingi, weebali nnyo basazeewo ffe tujja kubeerawo tugenda kubeerawo paka. Yes, ate nga nange wendi nnyo okubalaga buli kimu ekigenda mu maaso wano Mbarara. Ngenda kubeerawo nnyo nga ntibalaga okuva ku A up to Z, okuva we tukitandika paka we tukikomenkereza ffe weetuli nnyo. Yes, ne Fragraiser naye ayingiddewo, Fragraiser density naye ayingiddewo mu katundu. Nkugambye bafutusojja bagambye boyi pulezidenti tetusobola mulekerera. Yes, wena ali ku TK Media Uganda timu Kyagulanyi TV tuli Mbarara live. Amawulire ge naakafuna k'essaawa eno bagamba pulezidenti yatuuse dda mu Mbarara. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu Mbarara. Wena ali ku TK Media Uganda bolaba bafoot soldiers nga batuuse naye gwe amawulire agakagwawo katikati essaawa eno yennyini batugamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu Mbarara. Ye atuuse mu Mbarara mu Rabadaba style. Just nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu wali nnyo mu nfo naye bakuba tannaba kutuuka ku venue naye Robert Kyagulanyi Ssentamu, the President of Uganda, he's in Mbarara right now. He's in Mbarara. Wena ali ku TK Media yita munno sharinga oyite munno nti ensasade yonna wetuli nnyo. Yes, wetuli TK Media twasalawo kubaweereza live okuva webitandika paka webikomenkerera ffe wetuli nnyo na ki by'ebintu bikyaliwo wabweru. Sijja beerabiza bbala gamba ebintu byo bikyaliwo wabweru wabula ye DPC ye yasazeewo n'agamba guno omukolo tegugenda mu maaso. DPC ye yasazeewo nga ye. Kati twebuuza obuyinza buli ku bannayuganda buli kuba DPC basazeewo era mu Mbarara yonna deploys tebayita amagye buli wogenda amagye patrol za poliisi buli kimu bijjudde mu Mbarara. Just know anytime from Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to be available. I'm telling you guys. Wabula ndi bize tonkubira network 7 agikwatamu naye ffe wetuli network tutawanyamuko naye wetuli musharinge poliisi tebanga ejjawo omwana wadde n'omu mugambe mutetwaba wa update si tuzirina ozisanga ku TK Media Uganda, timu Kyagulanyi TV, Sama Uganda, Bobi TV, zonna nzisange wano
updates. Guys, I'm sharing the president of Uganda, Wali Nyonyo. No bagambire tubakorashi. Nabagambye badeploying the police. Yo weri nyonga we mubalaba police yo weri nyonga balawuna mubalaba we bali nnyo bijja kitya agenze nayo abadde ojaga then sit a fragilize agomaje uyo then sit ajizinguludde ate kasita ajizinguluma ajiwubye yoyo president mufo fragilizer naye talutumidde mwana fragilizer alina kyatugamba tendewa fragilizer alina fragilizer banange omukulu Dennis te fragilizer agambye atya baba mugamba mutya banaye anti olunaku lwa leero olunaku mulindwa jango dewan olunaku mulindwa olunaku lwa leero buli omuno yali twasazeeko dda abadde wegali gatusazeeko naye tegalina kyegagamba olunaku lwatulize pulezidenti owedde ye mu kibuga ayingidde mwali pulezidenti era obudde bonna mulaba ali bakulokize Mbarara doza baabo beekalakala abasajja baabo beekalakala naye ffe tulina pulezidenti bagamba ate nga tumanyi obudde bonna akola yes yeyo emmotoka ya polisi yiyo emmotoka ya polisi etuuse yo weri y'amaanyi nnyo okutulemesa okulaba naye tebagenda malako naffe olunaku lwaleero tebagenda malako n'amaanyi g'abantu kuba bagamba Kyagulanyi talina maanyi mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo bw'aba talina maanyi mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo lwaki bayiye amagye bayiye jaati bayiye besefusi bayiye baani lwaki bayiye ebimuluka by'amagye ebiyitirivu kitegeeza bali mu katengo balaba amaanyi g'abantu naye tugenda kubalakako bagenda laba amaanyi g'abantu
tugenda balagako olunaku olwaleero pulezidenti mu kibuga yatuuse dda era obudde bonna oluvaano mwena ali mu piiki nga kubolodde budde bonna bonna ayingira ku mayembe g'enzaawo obudde bonna ayingira tukole ku piikinge ajje wano eno ne banaatulemesa wano tulina otuukawo ate balina bameka amaanyi g'abantu tebagasobola ababaka basazeewo okulaba nga babiteeka mu kkubo gwekyo ekintu okisapootinga ababaka bagambye bo venue yaabwe engeri gye bagaddewo eri bagenda kukola ki kugiteeka wano mu kkubo ekyo ekintu okisapootinga tuba twabuukinze ekifo nga twakisasudde twabuukinze bategeezaako bonna ebikikwatako ate muba mukyusa mutya enteekateeka kubanga NUP ekibiina ekiriwo mu mateeka lwaki mukulemesa okukola ebintu ebiri mu mateeka tuze mu bulungi pulezidenti ajja ayogereko eri abantu be ajjeko ayogereko abannayuganda abantu abamulonda ate mwe ne mumulemesa kitegeeza muba mulina ebikyakye mwetaaga bano balina ekyakye batwetaagamu naye bajja kirabako muzeeyi Museveni ajja funa ekyasaba bannayuganda bakole awo zasigazaayo emyaka emeka ku nsi kuno eno atunule basajja banne bonna bali luddawa tebalina we bali naye tugenda mumulagako tugenda yingira Mbarara twagiyingiddemu kuba batumeseza kuva ggulo twagiyingiddemu tugirimu aye tugenda givamu ate tweyongereyo ewalala tagenda tulemesa tugenda tambula paka yonna aye tugende tukutogereko n'abantu baffe bannayuganda bannaffe Denisite Fragareza of Uganda of NUP oba of Uganda yes yonna ali ku Ticket Media Uganda twabagambye tugenda balaga buli kimu ekigenda mu maaso wano Madamu Remy gwenga eyasuze eno olina bugambo bw'osobola okuwaako abali ku mukutu abakulaba abali ku Ticket Media Uganda ne Kyagulanyi TV no ekigambo kyengenda okusooka mbalabisizaako mwenna zimbagamba ekigambo eki mujje tubeerewo esokera nzitwingenda ngamba abantu mu Uganda tetusobola kufuna justice because must ahead of injustice of Museveni. The only way we get justice jako Museveni ne family ye Uganda jata alifuna emirembe gyeyagala so tugenda kubeerawo wala oba tulukuba mu oba kuzoganya oba tiyagaza oba twa campaign agatuuka ku mitwe we are here era weerite tugenda kuvaawo obubaka kiboowa abakyala kubanga essaawa eno ndabawo abakyala bali 3-4 obubaka kiboowa abakyala bangenda balangira bulangizi ganza abatwala naddala mu Buganda because omukyala wa Buganda wavaayo n'abala bagenda situkira mu Buganda fe tusinga okusitula ekintu kyovula ne waaba omuntu awamba gavumenti adda Buganda kasoma wambira eno ewala so abakyala ba Buganda musituke ebyokuddaawo ne mwetiitira banange naffe tuli bafumbo omusajja oba ofumbirwa akyatali musitwa zonwange namusibe tutambudde kyekyakagenda okumala tulekerawo okugamba tusacrificing everything kyetulina tutambule abakyala munange batiitiira ambalope abakyala ebisinga nobayita bawoza netwabagamba kale atasobola tambula contribute for those who can move bo batambule mumusigaleeka naye contribution egaana okubeerawo nekugaana sawa za kadi batalika okwambala goma sibajja kukitema bituluma nnyo ebyo twagala tuba bakyala nga ffe tukulembeddemu naye ogenda okwekanga woogenda olaba Sala Rema bana batono boolawo abakyala batono boolawo we have more than 200 councillors mugase Kampala ne Wakiso more than naye sawa za kakati olaba bameka basigaddeyo bagamba tulina ebyokukola nabagambe kale batufuneyo olunaku lumulimu batambule newobayita mu activity za kukitebe tebalaga naye bwe mukola activity ngeri enclosed like a hotel complain ogenda funa nyingi temwatuyise kati bakansala beerubaga kino kibaweereza kubanga complaints asinga vawamu wano muliriddawa ekintu president yakitaddeyo Women Wing yekiise wano nga sibalabawo mandigambye tubaleke emabega mwagala birungi byokka ebibi temubyagala nanti bo basazeewo nti bwe mubanga mugenda Mbarara bo president bamulindidde waka Kampala ewabwe Kampala banatusa obukulembeze bwokka bagamba ab'Embarara mu badeploying nabo abakyala abajjo anti Embarara wemba tunidde Western twafuna bakansala 3 bansuubira mu betwafuna abangi okujja okwaba n'obuvumbu eno waliyo obutiitiizi nammwe mubulabyeko abali mu naye ekigenda okujja abantu obutiitiizi beffe tetwakedde dda twayambaliddewo engoye zaffe tandika otambula ku street naye nga buli wakulaba yeekanga gwe jangu tubeerewo
bannange ebyo byokutya nti bagenda tusiba newoomera mu nnyumba omuntu akusibako okusango tasha teyali mu trailo tasha bamusibako omusango gwa mada teyali mu trailo Olivia tebamukwatira mu trailo wabula bamujja waka so oyinza okwekanga ng'ogamba sijja genda yeeyo ngenda kufiirayo bagenda kunsibirayo ate okusiba ne kukusanga ewaka ewo so we are not safe because the master ceremony of injustice akyaliko Museveni. That's the only thing we have to change. Kitegeeza twambale engatto tunyweze obuguwa tuve mu fimu ekyo kyokka kye twetaaga okukola. Ebigambo bya Madamu Rema naye tugenda kubanga tubatuusako abantu ab'enjawulo okulaba nga boogerako gye muli. Twagala kufunayo omukyala omu owa wano mu Western. Embeera bwetyo bweri wano Mbarara ku kisaawe kyawo ku ssomero lya Global High School ewabadde wapangisiddwa Kyagulanyi Center mu Mbarara Bobi n'ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga bateekawo olukuŋŋaana lwa leero okwogerako eri abaana b'Embarara wabula liggaddwa tewali akkirizibwa kuyingira ng'era ebiragiro bivudde wa RDC n'agamba tobawo n'omu ayinkirizibwa okuyingira mu kifo kino kubanga essomero lijja kuggalwa singa bakikola. It's okay. Ati program yona eziretebekanisiibwe kwiha president obuyaranjirira ngu aliyo naija buyarangirire twatekinga emitendera yona eyokushaba omwanya naye turateeka omukoro kutebekanisa ofiisi kugambirawo na polisi tuyina omukoro aba NUP because it is a registered party. Hati ebintu bino twabitebekanise ishomero ndiri tukarishashura DPC twazayo RDC twazayo everybody that is concerned all the stakeholders bantu bakimanya mbu we are coming and they approved that we are supposed to be here. They know that the president is coming over here. Program yona bajine question ekubeli but you see this is what we are fighting for. Bana Uganda chembamba gamba nti sawa yeno yakweberera because tugezezaako democracy tugezezaako kutambulira ku mateeka nga begani badde nigagana kati RDC yono RDC wawa n'Embarara yaleesa akacyankala tewali afuluma tewali ayingira naye ffe tusazeewo nti tukuumiise wano. We are not giving up. This is for a fact. We are not giving up. Twagala tubeerezeemu ekintu kye twatandika eno struggle teyali yakuzanyiramu tuli siriyasi twagala bukulembeze tukooye embeera embi turuhire n'okuguma mu bintu ebyo bitine mutwe na kibunu itwe ntwenda kuguma aha because we are here legally omwanya tukagusha abatwagushashura risiite eriwo bije batuhereza enshonga polisi teka tukwasireho konka yemerire hariya netureeba ntwenda batuhereza enshonga ahabwe ekigeti yakingwa ahabwokuba nayo tutukwenda kugenda kandi twalina kugenda ntugihenda but we don't want to do that. Ntwenda bije batuhereza enshonga ahabwe ekigeti bakikinga kandi tugishashwire bakatwikiriza nesente bakazikwata ahabwokuba bano babuli obushuma hati ninkwa sente zokukora omukoro gwange kandi kunkwica otinga ubuntu babuli obushuma. So we are waiting for the president. The program is agenda kujja ku radio. After the radio are opening the office. After opening the office tugenda kujja wano whether olukunga natuluteka mu luguudo wano as the police is watching kubanga wano twawasaba we are allowed singa bali tebagala tubakole omusajja yandigambye mumanyi nedda this school is out of bounds sijja kukwata sente zamwera munoonya awalala but he didn't do that. Sente yazikwata receipt n'agituwa. We are legally here era olukunga nawe lugenda okubeera. We are just waiting for the president to come. Program etambule nga bweri supposed otambula kintu kigende mu maaso. Okay, tweyanziza oyo embeera bwetyo bweri Embarara gye tulina omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi ekifo ewadde walina okuba olukuŋŋaana kikyaggaddwa poliisi egamba tikijja kuggulwa okusinziira ku biragiro ebivudde wa RDC ayalagidde nnannyini essomero nti aliggale tageza n'aliggula nti era bw'anaageza n'aliggula essomero ligenda kuggalwawo ligibeko layisinsi tajja kuddamu kukola kasente nga bw'omanyi eby'e Uganda wanaye musajja watu yeeyiza wafuna akasente ate waliwo abakozi abakolawo nabo bajja ekyokulya ekibeezawo amaka gaabwe kati ng'alina oprotectinga ate abafuna
wajja akasente bwato nakkiriza naggalawo essomero era n'ategeeza wa national platform tibannange mu nsonyiwe poliisi ne RDC bangambye zigalewo essomero sibakkiriza okuyingirawo bwe munayingirawo essomero lange bagenda kuliggala mu nyambe ka business kange kasigalewo sigale nga nkola national platform yabadde etegeera bulungi era nekkiriza ne bamuleka katuggalawo neffe tugenda kujja tulaga ensi twasasuddewo naye ate poliisi ekoze eki egaddewo okubalabisa kino kibayita okulabisa era nga Kyagulanyi yagambye timukwate kamera zammwe mulabise buli ekigenda mu maaso Mwami Museveni obujulizi bwongera ogenda mu kooti y'ensi yonna baabana b'embala bali redde okurisivinga president Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine naye nga bw'olaba embeera bw'eri nsaba tugenda kuwummulamu naye nga nkomawo katono nnyo Mukama tunansaba agira bankuumira tugenda kuba tuddamu mweraba